po jako akawuwo so gwatuyamako okendeza mazi agaddeeri n'agaddeeri kati bagala gonna gakola ekigaddeero ne gajjanga mangi gateezwa kuyitayo. Abatuuze bano betusanze mu Nansana East ekizibu ky'enkuba bw'etonnya ne bayingirira bakitadde ku mutuuze munnaabwe Katongole Isa ngo bagamba nti yaziba ekkubo ly'omwala ekiwaliriza amazzi okwenoonyeza ekkubo kakananga gayingidde mu nnyumba zaabwe. Ku lwaleero enkuba kyekoze ndi mweraliikirivu nnyo kubanga ono omwana wange ayavula ngenda ne mbalamu singa eritandika nga siriiwo tagenze kwavula kugenda n'amazzi nga siriiwo kubanga galinganga gatwala obwana gatwalako ne ku muntu omukulu. Kino abatuuze bagamba nti kiviiriddeko ebintu byabwe bingi okwonooneka nga bw'etonnya tewabaawo na kwebaka. Gussa abantu oluusi omwana yali ayiwa bisaaniiko bamukubi n'ayita wa myaka 18 omulala wa myaka 4 asinga simutegedde yensonga gatukoseza ddala kale mayumba gasobola obutagendayo naye ng'azini waliyo ekisaawe ekisukanga gayitiridde obungi era nga gasobola okuyingira. Bategeeza nga ebaludde nga beekubira enduulu eri abakulembeze baabwe kyokka ne badda mu kubasuubiza ebitatuuka. Ng'oli kansala MP oli wa Nuupu twagala mutulaga amaanyi nga tubala bano Nansana Kabumbi East 1A buli muntu ng'omanyi twakulondera ku green light nga walondera ku green light ogenda tugwako. Ye Katongole Isima abatuuze gwe balumiriza okuziba ekkubo lyabwe bwe twogeddeko naye ensonga eno aginnyonnyoddeko bw'ati. Lekayo reserve ey'amazzi okuba nti gatambula bulungi mu mwala ate n'obutasuulamu kasasiro awo kibenga embeera etambula bulungi. Abakulembeze b'ekyalo kino bagumiza abatuuze nti bakutwala ensonga yaabwe mu kanso okulaba ng'ekolebwako ng'ekiwundu tekinnasamba ddagala. Nawulidde omulanga gw'abatuuze bano enkuba etonnya amazzi amazima gaali mangi era nga gasobola obbatwala. Ekyennaku omwala guno gwakafiiramu abaana baffe 3 simanyi oba municipality yakimanyaako naye naandisaba municipality ezitukiremu mangu. Naye nga tusaba kanso yaffe meya Bakitte meya Salongo Matovu bakansalazi baffe tukwasaganye ensonga y'omwala. Omwala guno guleeta amazzi okuva mu masitoowa waggulu. Meya wa division eno Matovu Joseph asabye abatuuze okukomya okuyiwa kasasiro myala kubanga amazzi y'emu ku nsonga lwaki gazzibwa ate amazzi ne gabayingirira. Obuvunaanyizibwa bw'okulaakulanya ebitundu ffenna kitukakatako. Abatuuze tulina kukolera wamu n'abakulembeze kubanga ekyamazima ekikyasinza okuziba emyala ye kasasiro omuyitirivu. Abantu abatuuze bennyini gwe bagenda ne bakasuka mwala teri mwala gw'otasobola kusanga mu buveera na bukutiya naye nga kasasiro oyo bamuleeta kiro ne bamuyiwayo. Ono era abasabye okutwala obuyonjo ng'ensonga enkulu naddala mu biseera bino ebyenkuba basobola okwewala endwadde eziva ku bukyafu. Abatuuze bazimba ku mwala ne baguziba. Omwala gutwambuza amazzi mangi nnyo gali ag'olubijja agava ku Little Muheji kyokka abantu bazimbye ne bagufunza. So naffe tube babuvunaanyizibwa teri kikuzimbisa kukuzibya mwala. Doreen Namubiro yakusakidde eggulire lino ku lwa ABS Television. Oyo Matovu twamulonda wano muga nze Matovu nkukubira omulanga nze wa Nuupu w'abakyala gwe mwalonda ene Nansana Kabulide mbayita kansi mulabo emyala.